wafuna nnyo wamuyita Sengasi yatandise okutambuza ekiboozi wakola BBL manyi bo bakula bubi kakati omukyalo oyo oyinza obutaki agamba owakola BBL naye ffe tukimanyi bulungi obubiriko ne mu lockdown waliko bwotyo wakwati kati oli mukyala wazadde then nokolerawo akawuti noddawo naye ye yagana ekikola ki kakati ekirala twafunyemu abantu omanyize ndifayitawo nnyo ku TikTok okimanyi okimanyi naye bafuna enambayo ne batandika okutiisatiisa naye nze bajja kunzita ku nlo waliwo enamba gyezafuna eriko mafia boss naŋŋamba mbu lwaki teweesonyiwa kwani ayagala nnyo okutiisa naye nze tebantiisa naye abo bakimanyi ebintu by'otunuulira n'ogamba press conference olaba ebaddewo eti yashiba kalungi ennaku z'omwezi agenda beera ku Serena Hotel awo ennaku z'omwezi nga 22 August naye ogamba olaba press conference ebaddewo eti kati ate olwo concert kugamba abaana beetegeka bano Shiba Kalungi bamulopedde Sengasi abashibaholics bagambye munnange omukazi ono atugamba nti neera wakola akabiina BBL wagenda n'ogikola koye Shiba mpulira oroki naye mazima ga Katonda Shiba Kalungi alina omubiri Shiba Kalungi alina ebbina ne Sengasi tomunenya kugamba mbowaayi omukazi oyo yakola ebbina tomunenya nnyo yes ebbina abadde nalyo Shiba Kalungi abagambye omuntu ye already yakula bulungi ebbina bulijjo just yetagamuko mirembe ndooza nakuzaala feeling comfortable ate ne Amiri naye amukolera ddala bulungi addayo n'aseka kugamba naafuna emirembe egyo so tozaye gimuleetedde ebbina naye maama press conference weebeeredde weetyo kati ate olwo concert egenda kubeera eti okitegedde ekyo ekitebe nandisuubidde mbu ogenda kijjiramu ku concert otuule awo performing ennyimba zo nga 5 ng'otuddemu ekyo ekitebe ate kati gwe ekitebe okirese ku press conference kwegamba awo omwavu waakufa press conference ezimu ezabadde ez'amaanyi ng'ozitunira n'ogamba bannange eno nayo press conference ya Shiba ebadde maanyi press conference ya Spice Diana yali ya Tabbu ya Spice Diana ne press conference ya Rema Namakula yategeka press conference nga nnungi ezo press conference 3 abantu kati bategeka press conference byakugira wadde liteekawo kameeza muleete obuzindaalo omuyimbi ajja ayogere nedda bategekera ddala press conference nga press conference ng'omwavu ebeera bajeti ye ey'okutimba ey'embaga ne sound nga waali nga kibeera kiwedde naye nga press conference abaana bano kankujukiza bannaffe abalegit shots bakugamba nti omuyimbi yenna yagala okukolera music video ennungi on top of that ng'agenda gipromotinga ku TV stations ez'enjawulo kubakuliko enamba y'essimu eriko legit shots ebisigadde webalekera amasomero balina special offer gye muli ate nga bakola ne visualize omuyimbi oyinza okubeera nga tolina ssente zikola music video naye nga z'olinawo zisobola okukolera visualizer tukubireko enamba y'essimu then bo bajja swabu nnyo okugamba katukoleyo visualizer weeti tukole weeti esobole okubeera nga etambuza audio wo gw'obeera olina wano ku SMX Media kankusaba subscribingeho nyingene ku notification bere ebisigadde obitulekere